Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Kazimba Mugaluwa asambaza ebiyitingana nti ekizimbe kya Church House kyabaggyibwako oluvannyuma lw'okulemererwa okusasula ebbanja ng'ensimbi zino zaakozesebwa mu kumaliriza ekizimbe ekyo. Abantu abamu bayinza okulowooza nti ndowooza Equity Bank agenda kutwala kizimbe. Nedda, tegenda kukitwala. Wabula bw'oba ng'olina ebbanja ly'omuntu oba muddu wo yakubanja. Ssaabalabirizi okusambajja bino abadde atongoza enteekateeka ey'okusonda ensimbi ez'okusasula ebbanja lya nsimbi obihumbi 600 eri bbanka ya Equity eyabawola ssente okumaliriza ekizimbe kino. Ekizimbe ekyogerwako kisangibwa busukkakubo obwa bbanka enkulu eya Uganda. Enteekateeka z'okuzimba ekizimbe kino zaawomwamu omutwe abaaliko ba Ssaabalabirizi ekkanisa ya Uganda kati abagenze okulijjana ne luumu nti ssaako ne Livingstone Mpalanyi Nkooyooyo mu nkola ey'okujja ensimbi mu bantu nga ku mutendera ogwokubiri eyali Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Luuka Olombi yakiraba nga wasoboka okubaawo enkwatagana ne bbanka ya Equity ne bagenda mu ndagaano gye baakola okufuna ensimbi ku magoba amatonotono ng'ekizimbe kino kyaggwera ku mulembe gwe yali Ssaabalabirizi ow'omunaana The Most Reverend Stanley Ntagali. Ssaabalabirizi Kazimba ategeeza nti omutendera ogwokuna gwe baliko gwe gwokulaba nga bakuŋŋaanya ensimbi zino zidde eri bbanka ya Equity nga zino yaziwola ekkanisa ya Uganda wansi w'obulabizi bwe yali Ssaabalabirizi Olombi. Kale ekizimbe ekyo we kyaggwa twali tulina okutandika okusasula ssente ezo okuwera bwe zityo kubanga ekizimbe kyennyini n'okusooka kiri mu Equity Bank. Tekinnabaamu kitulina emyaliro nga 7 myerere. Senga tuba n'abantu abasobola okusasula abayingira ekizimbe sandibadde kikendeezaako nnyo. Ssente ezisasulwa bw'ogeraageranya n'eziyingira ntono. Kakalo teeko ne interest. Annyonnyodde engeri ensimbi zino gye zaaweramu okutuuka ku buwumbi 600 nga kyava ku magoba agajja nga geeyongera nga mu kusooka zaali obuwumbi 4 mu obukadde 75 eza Uganda kyokka oluvannyuma zaatuuka ku buwumbi 49 oluvannyuma lwa Equity Bank okubongerayo obuwumbi 10 nga John Wilson Terra akulira ebyokusinza mu kanisa y'abatukuvu bonna e Nakasero bw'annyonnyola. Now, the idea was that this money would be used to take the structure up to completion. And indeed, that money was used. I think where we made a mistake was that money was not, we were not paying, it was loaned to us as a whole and in dollars. So when we started paying, the maturity time for this loan came earlier. It came before the structure was complete. We were not able to complete within the time we were supposed to complete. Ne mu kusinza kwakulembedde mu lukiiko y'abatukuvu bonna e Nakasero Dr. Kazimba ayongedde okusesira ku bbanja lya Equity Bank erifuukidde ekkanisa ya Uganda akayinja mu ngatto. Ekizimbe kino kiriko emyaliro 16 nga Pulezidenti Museveni yeeyama okubawaayo ensimbi obukadde 3. Dr. Kazimba ategeeza nti ng'ekkanisa ya Uganda bawezezza emyaka 6 okuva lwe baafuna Ssaabalabirizi eyasooka mu mwaka wa 2061 mu mwezi ogwokuna nga singa bannayuganda akadde kamu bawaayo emitwalo 66 ensimbi zino zisobola okufunika. Katwagala tusobole okujja mu bbanja lino mu mwezi ogw'omukaaga guno n'ogw'omusanvu. Buli muntu ng'aleetayo emitwalo 600 abantu miliyoni 1 tuba tuwezezza biliyoni ze twetaaga. Mukina asabye abantu bonna nga teyawodde mu nzikiriza okulaba nga babadduukirira bamala ebbanja lino eribafuukidde akayinja mu ngatto. Waliwo abantu baffe n'abamu bakatuli kyolinaga nkudduukiddeyo miliyoni bwe ziti kuddiko miliyoni 8 naye abakristaayo bange abamu babuuza bibuuzo. Shamshadi Nalujja yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.